okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omwagalwa nkulamusizza Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda kubanga ne leero akkiriza tulabike mu maaso ge olw'okuyiga. Wasuze otya mwannyinaze, wasuze otya muganda wange. Mukama yeebale kubakuuma. Enkya ya leero lunaku lwa Tuesday, ennaku z'omwezi nga 3 mwezi ogwokusatu 2026. Twebaza Katonda kuba tululabyeko nga tonnaba kufuluma kubaako by'okola. Njagadde okwogerako naawe mu ddakiika zino entono obeeko ekiseera ky'owaayo eri Katonda, olwo ogabane emikisa gye otambule naye mu lunaku lwonna ng'oli wa mukisa. Nze Isaac Walugembe, omuweereza w'enjiri ya Kristo, nga nsinziira mu kkanisa eno eya Seventh Day Adventist Church, era oli butereevu ku lutimbe luno olwa 3ABN TV. Katonda atuwadde omukisa ng'oli ku programu ensulo ey'enkya. Nsaba twewombeeke, twebaze awamu n'okusaba. Mukama tukweyanziza kubanga otuwadde omukisa n'olwaleero ne lukya nga tuli balamu. Tukkiriza ng'otuwadde omukisa era ng'olina ky'oyagala kituukirire mu bulamu bwaffe. Tuyigirize okuyita mu ky'okuyiga kino, era Omwoyo Omutukuvu atuluŋŋamye okukola ggwe by'osiima ku nkomerero tusikire obulamu obutaggwaawo. Otusabye n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Ekyokuyiga kyaffe olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti okuzzibwa obuggya mu biseera ebizibu. Okuzzibwa obuggya mu biseera ebizibu. Zabbuuli ey'enkaaga-mu-esatu ngenda kutandikira ku nnyo olwokusatu ntuuke ku lwokutaano. Bayibuli egamba bw'eti, egamba kubanga okwagala kwe kutuukiridde okusinga obulamu, emimwa gyange ginaakutenderezanga. Bwe ntyo bwe nnaakwebazanga nga nkyali mulamu, nnaayimusanga emikono gyange ne nkoowoola erinnya lyo. Emmeeme yange enekkusibwanga ng'alidde obusomyo n'amasavu. Akamwa kange kanaakutenderezanga n'ennyimba ez'essanyu. Ebigambo ebiri mu Zabbuuli eno ey'enkaaga-mu-esatu, ennyiriri ezisookedde ddala, ennyiriri olwokusatu okutuuka ku lwokutaano, zitendereza, zigulumiza Katonda. Agambye kubanga ekisa kyo kiwooma okusinga obulamu. Naye ng'ekyo kituufu? Ye kituufu. Kubanga awatali kisa kya Katonda, obulamu ne bw'obeera bungi ng'olina bungi nga bwa nfudu, awatali kisa tebulina makulu. Emimwa gyange ginaakutenderezanga. Abantu ba wano tusuusuuta, naye teriiyo muntu gwe basuusuuta nga talina kyakoze. Nabirabye wano mu biseera by'okulonda ne zi campaign, abantu bannayuganda nga buli omu alina kandideeti we gwakkiririzaamu, ng'era ekiseera bwe kituuka eky'okumusuusuuta ne bwe kuba kusula bweru, nga ne bw'omukuba olubale ye tafaayo.
kasita alaga okusiima n'essanyu lye ne lituukirira eri oyo gw'asuusuuta. Abavubuka baalaze obumalirivu obutali bwa bulijjo okukola byonna ebisoboka okulaba nga kandideeti waabwe ayitawo, abakaddiye mu myaka n'abantu ab'enjawulo, buli omu abadde n'ebigendererwa bye, naye nga buli omu awaga. Abakala eya kyenvu ne bayiwamu obwambalo, aba red ne bayiwamu. Akagambo kabadde kagamba nti wano ffenna twatimbyewo red, batimbye red. Abakakobe ne bayiwamu, aba red, aba bbulu ne bayiwamu, buli omu ng'alaga okusiima kwe. Dawudi agamba nti nange emimwa gyange ginaakutenderezanga, jinja kwasama ebigikwatako n'ebitagikwatako, as long as ntendereza ggwe mukwano gwange Katonda wange. Bwe ntyo naakwebazanga nga nkyali mulamu. Akagambo ako nga nkyali mulamu buli omu ku ffe yandikeetegereza mu ngeri ey'enjawulo. Owooluganda omwagalwa, omulamu ye yeebaza. The other way round, era omulamu ye yeebazibwa. Omuntu yenna bw'akukoleranga ekirungi n'owulira ng'omutima gwo gusanyuse, emmeeme ye etebenkedde, ofubanga okwebaza, either nga ye akyali mulamu oba nga ggwe okyali mulamu, kubanga omu ku mmwe bw'afa tebikyakola makulu. Dawudi kyava agamba nti nze Katonda wange naakwebazanga nga nkyali mulamu. Ntera okubiraba wano, ndowooza oba kalica y'Abannayuganda oba Abafirika ffenna awamu. Munnange omuntu ono taddizikawo, Walugembe atusaze, nga nayagala Walugembe, nga namuwaayo yonna, nga namufubako afudde nnyo. N'olyoka okungiriza omugenzi n'omuwaana n'omwebaza nnyo, era nze singa soono, singa nze gwe mulaba wano singa siriiwo. Naye ng'omusajja wattu atuuse okufa nga tolabikanga nako waali, nga tomwebazanga nako. Actually n'oluyombo okufa kwe mu zimu ku nnaku ze ezasembyeyo yamaze kutakula luyombo naawe. Naye olw'okubanga abantu bonna b'oyogereramu bonna tewali yabaddewo, n'olyoka otuyisaawo n'otufera. Kyansonga omuntu okwebaza ng'okyali mulamu. Dawudi kyava agamba nze naakwebazanga nga nkyali mulamu. Naayimusanga emikono gyange mu linnya lyo, emmeeme yange eneekusibwanga obusomyo n'amasavu, n'akamwa kange kanaakutenderezanga n'emimwa egisanyuka. Buli lw'oba osanyuse ate naddala ng'osanyukidde ekintu ky'oyagala, emmeeme yekkuta, essanyu lyo ne lituukirira, n'owulira emirembe, as if there is no tomorrow. N'abamu mumanyi n'okuyitawo we mwandikomye ne mwerabira nti essanyu lya kaseera, enkya kugenda kubeera ku peegi ngala. Olw'ekyo okuzzibwa obujja mu biseera ebizibu gwe mutwe gwe tuliko leero. Njagala okutegeeza mwannyinaze nti waliwo amaanyi ge weetaaga agatali ga bulijjo, nga ne mu biseera ebizibu osigala otendereza Katonda. Ekitundu kino kyongerereza ku ky'okuyiga kye twayize jjo. Dawudi mwe yannyonnyolera
ekiseera ekyokulumwa ennyonta ey'omwoyo mu bulamu bwe. Kyokka eddoboozi lye ne likyuka mu lunyiriri olw'okusatu, ebigambo bino nga bituukana bulungi nga tuli mu biseera ebizibu. Ekitundu kino kitujjukiza nti tulinayo omukisa omulala ogulaba obulungi bwa Mukama mu bulamu bwaffe. Dawudi atujjukiza nga bwe kisaana okusuutanga Mukama ne mu biseera eby'okulumwa ennyonta mu by'omwoyo, nga kya muwendo okuwulira Dawudi ng'agamba nti naayimusanga emikono gyange mu kifuba kyo, mu kifuba ky'okuteeka, naayimusanga emikono gyange mu kifo ky'okuteeka, ky'okukoteka omutwe. Abasajja boogerwako mu byafaayo bya Bayibuli bali mu kitabo kya bikolwa by'abatume. Ne babakwata ne babasiba. Yali Pawulo ne Siira. Ne babakuba embooko ne babaggalira mu makomera agaliko obukuumi obw'ekitalo. Naye mu nnaku, mu bulumi obw'embooko, mu kizikiza eyo mu kkomera, nga tewali n'omu ayinza kubaawo nga ababudaabuda, bajjukira okutendereza Mukama mu biseera ebizibu. Nkujjukiza ekyaliwo, kankikutegeeze. Enzigi z'ekkomera Musisi najja n'aziyuuzayuuza, n'azimenya, n'akutula enjegere. Abantu bano ne babeera baddembe, naye nga ki ekikutudde enjegere? Waaliwo okutendereza mu kiro, waaliwo okutendereza mu maziga, waaliwo okutendereza mu bulumi, waaliwo okutendereza mu kulumwa. Mu biseera ebizibu bwe baatendereza, Katonda n'ayabuluza ekkomera. Okuzzibwa obujja mu biseera ebizibu, oteekeddwa okusemberera Katonda. Beera n'oluyimba lwo. Lw'oneekuleega, tendereza Mukama. Abaana tebagenda ku ssomero, tendereza Mukama. Omwami akufuukidde engole ewaka, amaka ganaatera okukulema, tendereza Mukama. Sanyukira mu Mukama. Bizibu ki by'olina? Onoonya musajja tonnamufuna, oyagala kufumbirwa, emyaka giweza 43. Otuuse mu kiseera ekibuzaabuza, oba oli young women, oba oli ani, kugamba naawe byakusobera, tendereza Mukama. Mu ngeri endala agamba nti sembeza Katonda, omuteeke mu kifo ekisooka mu bulamu obwo, Katonda akole ku nsonga zo. Ekitubonyaabonya abamu ku ffe kwe kubanga twasalawo okusoosa ebitali Katonda. Mukama atuwadde omukisa, tusomyeko. Naye olw'okubanga bakuyita profesa, olw'okubanga gwe kafulu mu kudiscussinga chemicals ze mu manufacturing mu factories ezo, olw'okuba gwe dokita, olw'okuba gwe kanso, oli looya, olw'okuba nga olina ranka mu magi, olina level kw'oli etali ya bulijjo, baabuwe n'osembeza ranka, n'osembeza levels, n'osembeza ebitiibwa, n'osembeza amagezi, n'osembeza okususuuta, ne weerabira okusembeza Katonda. Naye buli lw'oleeta Katonda mu kifo ekisooka mu bulamu bwo, naye akola ku nsonga zo, n'atereeza. Mu ngeri endala, bw'osoosa Katonda mu bulamu bwo, naye asoosa ensonga zo mu bulamu bwe. Nkaddemu,
bw'osoosa Katonda mu bulamu bwo, naye Katonda asoosa ensonga zo mu bulamu bwe. Kati ekitubonyaabonya mu biseera eby'ennaku, tetusembeza Mukama. Tulowooza kuloga, tulowooza wali wanfuuyira emmindi, wali wantambulirako. Abantu balina ebibaleega bingi badde mu kutambulira ku ggwe. Kituufu Sitaani alina abalabe b'akozesa eri obulamu bwaffe, naye newankubadde ng'ebyo byonna weebiri, tegeera nga waliyo Katonda, otendereze Katonda. Omwoyo gwo gugenda kuzzibwa bujja. Toyinza kuyimba luyimba lumu n'okwata olwokubiri n'otasitulibwa wakati mu bizibu, omwoyo gwo ne gusitulibwa n'ozzibwa bujja. Nga ddoboozi ly'amaanyi okutendereza Katonda n'emimwa egisanyuka egikaze olw'okulakaasira n'obukalu bw'eddungu. Kino kyakulabirako kirungi eky'okwerumya okw'okutendereza Katonda mu biseera ebizibu. Okusalawo kwa Dawudi kwali mu kusuuta linnya lya Mukama nga tafuddeeyo ku mbeera gy'alimu. Mu ngeri y'emu okutendereza kutuyamba okutegeera nti bwe tuddayo emabega nga twetegereza ebyafaayo by'obulamu bwaffe, tuyinza okulaba amazima nti Katonda abaddenga mulungi era n'okwagala kwe kubeerera emirembe gyonna. Ekituleetedde abamu kufa obutakkiriza nti Katonda afaayo gye tuli, bwe butatunulako mu mabega gye tuvudde. Oli eyo otijja ne bano bagundi bo, manya ba workmate abakulabya obukulu olw'okuba bakuyita boss, manager, council, doctor. Oli mu kutijja mu abo abakulabya obulabi bukulu, ate wajja kamera, wajja amasimu, oli akukuba ekifaananyi n'akyoza n'otukula n'olabika ng'ayina ekibanja mu ggulu. Naye singa bakizzaako akafuufu ne bakuzzaako emabega kaawo, yigundi nga Katonda akujje wala. Ogenda okulaba boosi, manager atambula nga mulemalema, alinga asaawa, naye nga tasaawa busaayi, just envunza ze zaali zamusuula embaliga. Ne manager ng'otambula ng'ow'embaliga, just nagwa ku kabenje booda n'ennyigamukko. Naye nyaabula singa basobola okukazzaayo emabega. Tewali abo bonna boolaba bakuwaana manager, boss, sister, tewali n'omu ayinza kusigalawo n'ataseka. Ne bamala baleeta akafaananyi abruptly kali akedda nga naawe bakakusuddeko nga surprise. Nabo boolowooza nti bakuwa ebitiibwa bajja kudda mu kasonda wali basooke baseke bagambe aganda abantu Mukama atujja wala. Abo bw'oli mu kweŋŋolerako ne weerabira Katonda akujje eri gy'akujje wataddika. Ekituleetedde okubeera ng'obulamu bwaffe busebengerera, obutabeera beesigwa, obutawa Katonda kitiibwa, obutamusembeza mu kifo kye ekisooka mu bulamu bwaffe, munnange tetujjukira gye tuvudde. Gwe wali bubi nnyo nga n'embwa bwe bagikubangira tekulya. Naye tolowooza nti awo wooli otuuseewo lw'amagezi go, kubanga wasoma nnyo, kubanga oli omukugu nnyo, kubanga olina abanene mu gavumenti, kubanga mu ofiisi oyo mulinamu abantu ab'ekitiibwa. No. Bangi abaasoma nga tebali wooli. Bangi abalina abanene mu gavumenti naye nga teri abamanyi. Bangi abalabika obulungi, abalina hipu, abalina nyaasha, abaakola ekigera ne bakula bulungi nnyo naye nga teri abamanyi. Kibadde kisa kya Katonda okutuuka awo wooli. Olw'ekyo jjukira Katonda gy'akujje,
olabe wooli ogulumize Katonda otendereze Katonda newankubadde obadde oweddemu essuubi ekyo kikumala okutegeera nti Katonda yanzijja wali n'antuusa wano ne gye ndaga ne gyantwala watangaavu. Wawandiikawo application eyakuwa embavu okubeerawo ng'oli mulamu okutuusa emyaka 43 gy'olina 25 oba 13 emyaka 6 wawandiikawo application abafudde gye bataawandiika. Njagala okirowoozeeko nti mu biseera ebizibu okuzibwa obujja kwaffe kujja na kutendereza Katonda na kumusembeza. Teweekubagiza, situla oluyimba, yiga ekyawandiikibwa, otendereze Mukama naye ajja kukola ku nsonga zo, ojja kubeera wa ddembe. Okusaba kugamba nti Mukama omwagalwa, nyamba okukujjukiranga nti kubanga omutiini newankubadde nga tegwanya so n'emizabbibu nga tegiriiko bibala ne bwe bateganira emizeyituuni obwereere ennimiro ne zireeta emmere yonna embuzi nga zimaliddwawo ku kisibo so nga tewali nate mu biraalo, era naye ndisanyukira Mukama, ndijaguliza Katonda obw'obulokozi bwange. Kabakuuku essuula eyo ey'okusatu Lunyolo 17:18 mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe agamba nti newankubadde nga byonna biweddewo ndisigala ntendereza Katonda. Newankubadde nga byonna biweddewo tendereza Mukama. Okubeera omulamu ng'okyassa omukka ogw'obulamu buli lw'onoozuukuka nga n'otegeera nossa breathe in and out ng'okyolina omukka ogw'obulamu, tendereza Mukama. Togenda kujjusa naye bulijjo na bulijjo ojja kulaba obulungi bwe. Nkwagaliza olunaku olulungi. Nsaba ekisa kya Katonda kibeere naawe okuyita mu lunaku lwonna, era n'emikisa gye yasuubiza abamutya tugigabane naawe ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Katwebaze. Mukama tukweyanziza kubanga n'enkya ya leero oyogedde gye tuli. Otusiyita okubeera abeesigwa, otuyita okuzibwa obujja okuyita mu kutendereza. Newankubadde mu biseera ebizibu tusigale ng'essuubi lyaffe liri mu ggwe. Newankubadde nga tetukyayina kantu, obwesige bwaffe bubeerenga mu ggwe. Si ffe kwerabawo naye ggwe olabikenga mu ffe, kubanga ggwe gy'otujje wala tewaddika. N'abatulabanga ab'amaanyi singa bazuula ku bye twayitamu bayinza obutaddamu kutulowooza nga tuli b'amaanyi singa si ggwe. Mukama weebale kutukulemberamu. Olw'ekyo ebiseera byaffe ebyaleero n'ebyakaakano n'ebyebiseera eby'omu maaso tubitadde mu maaso go. Mukama tukulemberemu naffe tunaagoberera. Omukisa gwo kagubeere ne mwannyinaze weewaawo ne muganda wange abadde ku puroguramu eno, era mukulembere amagenda n'amadda, gumujjanjabe, gumugabirire, gumuliise, gumunywese, gumufuule wa ddembe. Ekisinga byonna gumuteeketeeke olw'obwakabaka obugenda okujja. Ng'okomezaawo obwakabaka bwo tusikire awamu naye obulamu obutaggwaawo. Tukweyanziza kubanga olidde okusaba kwaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.